Avudde Kongo, ono avudde Kongo oyo gola Goma. I've been sending him messages, praying for him, you know, so I'm very grateful. Very Temuyayana temwesindi. I'm very sorry, but who is taking the picture? Me, I'm taking the picture. Who normally? Please, I'm talking You get the pass, you're the teacher, you're the greatest of all time. This one too, man. This one too. No. This one too, it's already recorded. Yepasa kwagaza okuyimba lengera abantu kwe bayayana. Laba abantu kwe bayayana. Chanange nkera mu studio. Ngenda kuyimba Omukulu Apass. Lengere bayayana. My God. The sound was Bano bona bagala kwata ku Apass. That's what we want, because usually Bano bona bagala kwata ku Apass. it's never about the music. It's about the stage only. Ngenda kuyimba. Apass, kuleka ku stage. Abantu bakuwagidde. Okyogerako kise. I'm thankful to the fans. They've made it possible. Mujeko Katonda kozi yali yakulembera neba fan bambereddewo. So I'm very thankful. Buli muyimbi and sharing ze webale. Naba sharing ze nga show yabadde sold out already. Mwebale. Olowooza ki Apass. Olowooza ki bagala kuswala. Osegeera mwebale butandika kuswala. Osose na walungi. Apass. Olowooza ki ekisinza okuleeta namungi w'omuntu walanga nnyo oba music? Salanga nnyo. I feel like the fans are there nebadde bagala show. Ne tugibakolera and it was nice. For me mbadde happy just okulaba audience ng'enyumirwa. Abantu nga bazze okitegeera mikwano gyange abayimbi abamu babaddemu okitegeera. So ebadde really nice and it's the first of a kind. Apass ndi upcoming artist kati tuuse mu Uganda. Kati yo standard kwenyuno tandi. Kati you imagine standard kwentandi. As an upcoming. You took your time and you over-delivered. Okuyimba kwoyimba. we came Serena ogikubye. Apass era ne tulaba Apass tewabaddewo Apass. Serena ogikubye tuzaako ki tugende Lugogo because kabadde Genda katuna. kulaba. Kyali kitupapya. Maze emyaka 10 nga sikola show. Tugikola leero. Okitegeera. Lwaki tugikoze leero? Because tubadde tulaba nga kisaana okugikola leero. So sisobola kugamba ngenda kukola show mangu, mugenda kwanguwa nkole show. Kyenyiza okugamba njagala okuyimba, njagala oyimbira abantu. Ate njagala sound nga ali steady. Sound okawulidde. Ekyo bwe kirina okubeera okubanga byanjawulo. Omuzungu oyo yavuddewo. Mukwano gwange actually is my producer. Obanga otunudde mu nnyimba ezimu ankoledde oluyimba lwe bayita My Dream. Luli ku albamu yange eyabagonza. Ankoledde oluyimba lwe bayita President. Nalwo gyeruli. So producer wange omuzungu oyo gw'olabye ate amanyi sound ate anjagaliza. Why yali mu sound check, yali mu rehearsal zonna. Abadde mu rehearsal zonna okuva on 24th. So kyekikulaga omuntu nti afaayo ku kintu kyakola. Kale abadde mulwadde nga bajja ne bamukuba empiso nga yafunye typhoid n'abeera ng'asigala akola ku sound ng'ate mulwadde. So ali very dedicated. Omusajja njagala omwebaza Fenon I&M Bank bambereddewo MTN for the ticketing bakoze kinene nnyo oba okitegeera Abja they came in last but they came in great ne bansupportinga kizibu nnyo companies nyingi leero njagala zirabe nti kirungi nnyo okusupportinga omuyimbi
muyinza okusalawo omuntu oba ne mulaba nti tasaana naye kati mujja genda okutuukako nga wabbeeyi oba okitegeera so musapootinga omuntu ng'atandika oba okitegeera tolinda tekulaba nga ebintu bikubye nnyo ate oyagala okujja oba okitegeera so I pray more companies support artists that are putting up shows because kikulu nnyo maani okutuwa support eno show nayina oteekamu ezange era nga bw'owulidde ndi sponsor show nagyetandikira blood nentandika by paying Serena nze kennyini buli kimu nembeera nga nkisasula rehearsal zange zonna nenzisasulira okuva mu November okusobola opushinga shame twakola rehearsal November ne tukola December paka ku birthday yange ne tukola rehearsals twamaliriza rehearsals ku lwokubiri olwa weekend oba kitegeera that means tufaayo music tulina omufaako bwe tumukwata ng'ebintu by'omusannyo era byolaba biba bya musannyo. Olina kyoyogeddeko awo nti abasinga bye bategeka shows balina bye batunuulira ng'okutunuulira stage yokka ne batatunuulira taata webale nnyo Amasanyalaze yagenda olina kyogambye waneeno nti abasinga batunuulira nnyo okuzimba stage ne batafaayo ku bintu birala. Stage olina ogizimba because naye era ekitiibwa kyo sirinyanze butayambala bulungi tugenda mukulekera ajje wano akole okitegeera nankya nandizayininga bulungi why because tufaayo twagala engoye zibeere nga ziri nice so alekuli yazze n'akikola soundman wange yafudde Switzerland najja naye n'akola omulimu guys tolina okumanya ebintu byonna byakuteekamu nze mukulaba okwange ate oteekamu buli wamu teekamu mu marketing teekamu mu quality y'ekintu kyokola teekamu mu stage yo n'amataala naawe onyume ate oyimbe bulungi kyokka ate owunye bulungi mpunya bulungi singa akawo kabadde kayita mu ssimu mwandiwulidde obuwoomi bw'endigo because nalimbagamba nti waliyo big 3 naye waliwo big 1 and I'm very thankful walabye nti for the first time walabye nti Bobby yansupportinze ne Bebe Cool bonna ne bagula ttene kiraga ntusobola okubeera nga tuli wamu osobola obeera nga gweoyagala salawo oli oba oyagala salawo oli tulina okukipinga unity and respect kyekintu kikulaga nti omuntu yenna asobola ogyeringa n'omuntu omulala so we're very very thankful very thankful to Shiba abayimbi bonna abampushinze oba kitegera King Saha bonna bakikoze wembanjagalidde akasembayo kuva ewange katubita ku musajja akasembayo kuva ewange kyokoze wanene ku Serena kiraga ki eri abayimbi abayita aba generation yeno tewalina wekibalaga because sagala kwesukkulumya ku bayimbi bannange njagala nenkola omulimu gwange so si kujja kweragira ku bantu mugundi tewakikoze nze akikoze omutima guba mubi oba okitegeera so nze at least balabe kyenkoze maybe bwobanga osobola okubaako kyoyize it's a good thing oba okitegeera because I just want to do music kino ekintu si kyakweragira ku bantu balala mbugundi togikolangako nze nagijjuzaago okitegeera tebimataringa ebyo ebintu byonna ekimataringa is the music oba okitegeera sold out but that is for the fans we are thankful but tetwagala yingira just one question ayagala wano international artist kuleetera kiri ekyo kyonna ekyajjalagadi nti asobola kwogera ku ragadi mu respectinga nga mukulu wange oyinza okuba nga tekoze bulungi naye ababa bazze baba banyumiddwa ragadi ya performinga bulungi kikintu abantu bakyerabira batunuulira nti abantu tebajjula oba okitegeera abantu bonna ne baba ba 10 oba 15 ne bajja mu shoyo baba bakwagala so twala ekyo okubiri ebintu by'okuteekawo embeera. One question. Yes, sir. Someone asked me why is it that Apass was 3 albums? Full 3 albums. I have 4 albums. 4. Actually, Douglas made a mistake. 4 albums. I dropped an album on my birthday. Yes, I saw it. But because Sinalu push, Sinaji push, eriko olumba. I saw it. So I performed final. Owulidde da ku show. Owulidde owulidde Pele. Ezo nyimba zonna ziri ku album yange. Now, someone asked, why is it that with all the songs that you have, you prefer to bring us here, not taking us to Lugogo, where you would have gotten the numbers? First thing first, I wanted to do my first show.
nedda kozi kibadde tekyetaagisa it was Apass. Tukwata shoyo abantu abatasobola kujja mu lihaso batandika ogamba nze kyenkozeeko kimala naleese bensuubira nti beebo and that was it. So